Emmotoka eno gye mulaba ya Nyondo Rosette, Nyondo Glim. Ekizimbe kino kye mulaba wano ssomero lya Nyondo. Bodaboda eziri wali ze zitwala ebintu for delivery. Ebiwandiiko byakutte ndowooza bye byogera ku buli kiki ekyetoolodde wano. Ate n'omwami waali wali kuba ye tayagala kamera. Omwana ng'ono olimusanga wa ku myaka gye ng'azitowa waatyo? Muganda wange kunyiiga nanyiiga. Oyinza okubuulira abawala banna abatulaba ozitowa kyenkana ki mu bya ssente? Bino nga babala nti Bill Gates hamu. Kati gwe mu bawala abakirasi yo oyinza obabuya kyozitowa? Bajja kunyiiga. Bajja kunyiiga. Awo tugenda buukawo. Tubuukewo? Katugende ku kiri mu bbaasa. Nyondo we tuli wano agenda kubanga atatubuulira ebikwata ku ssomero lino epya lye yakasabuukulula liri wano bayitawo batya? Kisozi Buddo. Aha. Kakati nga mu kusooka wase nombuuza nga tuli mweno episode nti idea njijjawa ndoza katutandikire wano eno kuba nabaddeko n'ekitone I told her the same thing kyengenda okukola ki tugenda okukola gamba omanyi saagala nnyo kala ebintu byakulimba na bintu byakudda okubuzaabuza oboolya nagamba ayogedde nnyo oba ki kino kyembabulya kyekiki kyekituufu nga letunatuuka waawo waliwo aŋŋambye nti sente ozijjawa? Sente nzijjawa ezikola ebintu bino? Nkola nnyo n'oluusi seebaka. Okola biki? Newaka bakimanyi nze ndiringira mu mataka ndiringira mu byakukola nsusu z'abakyala n'abaami n'abaana ebintu ebya bye bikuwa sente ezikola bino? Ne media. Ne media. Ku media tubala YouTube yo ne tubala ebyamataka ne tubala ebyekizigo. Ebyekizigo byebyo ebintu byenkwasaganya n'ofuna akasente. Yes sebo. Tugambe nti ebiseera by'ebyekyeyo byakusala? Ebiseera byange ebyekyeyo tebinsalangako olw'ensonga nti era nti nzirayo eri nyinayo obutuuze ne wano nyinawo obutuuze ng'ewaka. Nyinayo obutuuze obw'ebbanga eggere bw'omala ng'oddamu ng'okola ki ng'olunyowarenga. Ate omuntu ajja kugamba nti we yali ku kyeyo teyasobola kukola ssomero, we yali ku kyeyo teyakola kino, kati wano olwaleero ng'oli wano ate osobodde obbikola. Lujja eno nnyumba nagizimba ndi ku kyeyo kimanyi twajja wano eno nga nkugamba nti njagala kuteekamu bapangisa ojjukira bulungi twajja wano naawe wabula luvannyuma nnyo nenkyusaamuuko kubanga era nvudde ku kyeyo okujja wano okuyiiya ekintu ekipya era mmale nzireyo nga nsinziridde ku kyeyo sobola gamba muntu nti nno kyeyo tekifuna mbu kinsaze nga nyina byenkoze nyina properties nyingi zenkoze eki zeze ku kyeyo kubanga ne ku kyeyo nze neekozesa nkola byange. So ennyumba eno wali oyagala giteekamu bapangisa omaliriza otaddemu ssomero ebirowoozo bikyuka bitya? Ebirowoozo bikyuka bwe biti kaakati twali tulina ekiyumba kyaffe eyo Ennyanama yali kanjite store mwe twali nga tukolya production nga tukola bino ebintu eby'ensusu nga tufumba sabbuuni nga tufumba ebizigo nga tukola oil nga tukola ebintu eby'enjawulo. Kati lujja nengenda nkola akatale abantu ne banzikiririzaamu abali ebule n'ebweya kaakati nendowooza mu natula neŋŋamba ekintu kino kibale kyali ku small scale watifu nkigaziyaamu ko tukiteeka ku large scale kinaabeera kitya. Kaakati bwe namala okutula neŋŋamba ati tufuneeko ke wansi nga wagazi twongere okuba nga tuproducinga ebintu ebingi then nezaamu nenkola kinefuna ekirowoozo ekigamba nti kinyuma ne twongeramuko ebintu ebirala okitegeera ebintu ebirala byebiriwa bye bino okukola liquid soap, bar soap, shampoo, shower gel n'ebirala nga we nabikoze ekyo nabimentioninze before. Kaakati bwe namala okufuna ekirowoozo ekyo neŋŋamba kano kinneetaagisa okufuna ekifo mu luvannyuma lw'okulowooza kinneetaagisa okufuna ekifo nenzijukira obwongo ne budduka mangu nti wedde ekifo kikola ki weekiri neŋŋamba kino ekifo kye batuga oteekamu abapangisa kuba nina akateekamu omuntu ogwo omu kye nakola ne mwoyo emyezi gyegyo nga tansasula ne mugamba sweetheart kwadde emyezi 3 weesettinge obeeko wokola ki woolaga ekifo njagala kikola ki kikozesa teyali mubi n'agamba kale era myezi gye kasita gyawera nentandika okuleeta ebintu idea njijjawa oluvannyuma lw'okulowooza ekintu ekyo nentuula nendraftinga budget ngende okugitunulamuuko mu butuufu nga ssente tezimala okusinziira ku gundi ku budget eno gye nali nkoze eki maze okudraftinga ssente nga tezikola ki nga tezimala. Budget ya ssente nga mmeka?
yali ya miliyoni 3.5 nezine ezikolaki ezigwamu weewunyise bino binateekako dash nga bya ssente nnyingi nga ngamba bino kansooke mbikole ki kansooke mbyenenye byombireke bwe namala okudraftinga eno budget then ne ngamba kati jukira mu Nyondo Estate Experts nina mukojja wange ndine kojja era nafuna idea eyo nenjibaliramu bakojja wange ne baganda bange kati netubala nti nsobola okufuna eka ettaka kati sitange n'abakozi aleta ne anko n'abakozi aleta ne witi nani netugatta omu netugula ewantu awo netandika okutematema mu plots ezenja ntuguza abaana katale era nze nkola ki nze nkanonya kubanga abantu baguza bulunnya amataka gaabwe nga mu butuufu bwakyo kakati nengamba nandyetaaze ekintu kino nengamba nandyetaaze ekintu kino okubanga nkolako ekintu nga ndi bwomu nga sirinaamu wa famire yange nga sinaamu wa famire yange kankitandike nganza omuntu oluvannyuma lwa budget eno nga sente zikola ki teziwerawo akasirawo nga nyina miliyoni 17 cash nga ndaba tezigenda kumala kutandika kiki kintu kino kati nengamba nempulira nga nkyagadde nnyo mutima we namala okirowoozaako nempulira nga nkyagadde nengamba ekiriwo omukulu yali alina project gyakwasaganya etali ntono nengamba kamale gamugambamuko tulabe era nenjikwaha nenjimuweereza ku ssimu naye nga ningange yali akuba ejjinja mu kisaako kubanga nali manyi yali alina kyakwasaganya ekyamanya however nga nakyo kyani kyaffe nti ye ebitebeera mu kamera bikola ki ebyange bibeera mu kamera lwaki kuba ndi kitunzi mbiteekamu nga mbihola ki nga mbiguza abantu okitegeera kati nengamba wayi kamale gamugamba kubanga sente zikola ki tezimala kati namaana ngamba nti ekiriwo kyenkola okikola ki okiraba era okimanyi kizibu kyakola ki kutandika kintu ekyo naawe okola ki okimanyi kati nentula nenfumiitirizaamu nengamba mikwano gyange gyennina nenga mikwano gyange gyennina mukwano gwange ani gwensobola okuguza eno idea n'agigula nanneesiga netukola ekintu kino kati wongo ne buddukira ku muntu omu nga mukwano gwange tuli mu bimu bya ttaka kati mukwano gwange oyo nengenda ku office ye nemuliiramu nemutwalira eno proposal nangamba akanshirowoozeko nja kukola ki nja kuddira ne watawo weeking emu nenzirayo mpulire kyakola ki kyasazeewo nenzirayo nangamba okay nagibayinze idea nempa mu kakadde nkole ki noonye ku ssente nenzirayo era wiiki endala nangamba kati ekiriwo kimanyi nti ogenda kudda enkya gwe kusere zigenda okutandika kubaza nani mazo mugamba ne mugamba ezo butanneesiga naye nyine ebintu byensobola okusingira oba plots ezo oba ki oba nyumba oba ki nyine kyesobola okusingira nga kisinga ne sente zogenda okola ki okuteeka mu kukakasa nti ekito ngenda kikola bulungi tukikole ki tukifunemu kati namaana ngamba kale jangu nkwesereza nkola ki zengenda otandika nazo eziriwo bwe naddayo ku office ye munnaye nga yangamba saawa 2 nagenda saawa 1:59 we natuukawo saawa nzijukira naziraba kati nga tali waliwo mukozi we kati nawatawo eddakiika nga 3 nemukubirako essimu natakwata nesobola mutayo ka message nataka bikola nemukubirako direct natakola ki natakwata nezaamu nemukubira ndi ogwokubiri natakwata nawatawo ebbanga ndo saawa nga namba kati ono omukozi we namukubira nakola ki nakwata nendaba red flag nengamba no yangubye luki Luganda nekala omuntu nobeera ng'olemereddwa lujja to respect someone aberaze in a good way nga taze kubyannuma kuba nti of course and disappointing naye no abanga kuyisizaamu amaaso so omuntu omugamba n'omugamba maye kiro munnange nti asobodde kujja naye olw'ensonga nti nalemereddwa ABCD wakiri mulimbe notamulekanga musiru kati ekintu ekyo kyannuma mutima nempulya nesigala nga kimmenye nakomawo n'ebiwundu nga ndabyo oli amukutte nze tankwata message nga taziraba nekomayo waka era buti ne nangamba Rosette kakana kuba nakomawo nga n'amazzi gakola ki gampita muzi omanyi oba njagadde ekituma nkola ki mba nkyagadde nentukana okusete kumugamba nti nze nkuwa ebintu ebyange negamba nti kino kyonna kyobeera oyagadde tutwe tukola agreement nti singa mba nzanyidde mu ssente zino kino kati kitambudde kubanga nze lujja manyi nti wenkwata ku kino kino okola ki nze sina mu bineno bisimanya sina negativity what if it doesn't work out what if sina kigambo what if nze mba ngendo omulundi ogwo era namugamba nganga n'amaaso makalu nga kimanyi kijja kola ki kijja kola kati munayo omuntu oyo nakola ki nekigwerawo nengamba uti nanga Rosette osobola ezo sente zolina tandika nekyo zolina ogende ngoyogerako sente nki mpola mpola lujja Katonda ayina ekisa kubanga maziga ge nakaba namuga kati mukama gwale ogwe mugagga wange kubanga omwami wange sijja kumunenya saazi naye nakyakola nayo kyafe kitugattako project ya maanyi okitegeera then nga kati kanyimirire bwogo bwomu bwannamunigina lujja nenyimirira
nengula ebintu natandika nagundi na bitanda nengula nembiteeka mu malo bijuzaamu neteeka mu bifaso malo gijuzaamu so bintu bingi nga bw'obiraba waneendo byonna ngenda nga mbikola ki nenzimba emabega eyo tanka ndoza wagirabye gyeri eyo emmanga ne tusima gundi ntusima oluzi olwaddala netuyako kuno tanka ati nababa nga amasanyalaze gagenze tubako n'amazzi agaki agatanka mono munda waliyo tapu emabega waliyo tapu kakati nga amazzi weegali kati nengamba bino ebisulo banabanga kubanga tugenda kusuza abaana abawala n'abalenzi tusuza abawala n'abalenzi binaaba nja kulambuzamu ojja kulabamu nengamba baana batuwadde nga baweze bulungi nnyo eno wansi waliwo ennyumba gye namaliriza nayo twagimaliriza nayo weeri esinga nene obunene nayo tujja gikozesa naye ebeere ku ki kweno ensonga kati tujja nanoonya ssente nze gwolaba buli wobeera mu nsi ng'okola ekintu ng'oli straight ate ng'oli w'amazima Katonda akola ki akubikkulira era akubeererawo nenoonya ssente zino nga bw'ozikola ki nga bw'oziraba nti nekino kye nali ntaddeko ekya vaani eyo egenda okuba nga edistributinga n'okuna abagundi abamu eyo gyolaba nayo nali saagiteekako wano nga nasooka n'engitya ne Katonda alina amaanyi wallahi ya Mungu ne maana ngikola ki era saagala nkulimbe ne kaadi yaayo yiine era ng'eri mannya gange gennyini oshite abantu bagamba nti ebintu ebimu bya baganda bo bya bantu bakwetoolodde gwe byetuuma bwetuumi anti kaakati tebantegeera ate sina kuba kakasa nnyo kubanga ze kyensinga mu bo okwagala kw'okugenda mu maaso n'okumpagira sagala kubaka kasambo kino kyange kiri kyange n'okubalaga byembalaga nyina kyembaguza wabula sibeewaanirako kubalaga kino kiri kirina nawe banga si byange azironga azimuje ne mutukola ki ne musupport nga kyekisinga obukulu ndozo logbook it is a logbook mujira abanyabo ne basebo mwana wuuyo asimbudde ya ennyondo bannange ebintu obikoze eri mu mannya ga Rose Nannyondo mweri mu mannya ago kati gwomanyi Noah model Japan kala ya silver sibino mbosima bagifuuyide ne bagikyusa langi ekyali buli kimu kikyali kwalaali entambula nnungi nnyo naye mu byonna lojja simanyi mulimu ekiseera bwetulane nga Mukama Katonda ompadde ekisa wallahi mu nokaba nenkola ki nene nebaza nti lojja buli wobeerawo ng'oli muntu mulamu zamani ntiro bagamba nti oba oyagala mu nsi muno okubeera successful oba kwako kyofuna beera wa mazima beera mwesimbu lojja nza omuntu akuweereza ssente ze ezitali ntono nga Rosette njagala poloti naye kati munabadde kola kalagano konna ne mugamba mpa abantu bo tugende tukole ki mwana omuwaki nomwa poloti ye oli nakuweereza ssente Rosette mpeereza ebizigo ndi USA nakuweereza obukadde ng'obwo ngenda kumuweereza nga product za bukadde obwo nga bino ebisigadde custom ne shipment nga bya bukadde aga okitegeera obukadde obwo bubiri ne buli bukadde obwo n'okola ebintu ebyo bulungi nnyo sete ng'azikuwadde n'akwesiga n'okola kino omuweereza ebintu ebyo so omulala yali badde agamba kati zino ssente zange muweereza ebintu byange ne ssente zino za shipment obukadde bubiri bulambirira n'oteeka mu nsawo tosobola kulakula n'oba ofa otya njagala nnyo okukolya ku mazima kyekintuusizako wentuuseko watonotono kyokka gwafaananga omulalu wenjo kiyita omwana ow'eddalu kyokka gwakola ate ebinene nnyo Justin nasalawo ate nanyiiga neŋŋamba nyina okubeera omukyala emmekete enjasa byaggu wanyiiga nanyiiga ate bino bikyali biweero tukyakolera ddala njagala tutuuke mu myaka wange 5 muganda wange ng'essomero lye tulina nga lisobola okuba nga lituuza abaana ng'enkumi5 sina zokka wabula nga ne premises zino atulina nga mutufu otusakulya maaso n'ogamba waawo akoze kyesinga okwetaaga ate mu bulungi kyenebaza Mukama Katonda nti akasente kano kenkola yensonga lwaki tuna n'Ennyondo Charity tufuba okulaba nti tugenda ndoza waliwo ndabyeko ntugenda malwaliro ne tugenda mu baana abali wawa n'enzirizaako Katonda kati omuntu agamba Mukama ku byankoledde ngenda kumwebaza ntya muddizeko ng'oyita mu bantu abeetaaga ekyo tukikola every year ne mu nnaku ezisigadde endalalala kyekyo muganda wange ekyo nno kikulu nnyo ku kya ssente zino miliyoni 35 nga tetunagenda mu za mmotoka n'ebirala tumaliriza wazeewoze bwewozi ntya Allah ali waggulu sina kuwadde nnusu n'egyo neewole natuula n'ennyiga ne ng'aba Mukama nfa kubanga omuntu oli yamalira obudde bwange ne wanabanga alabye kundi yange njagala agirabe kuba nali simuvumye nali simuvode nali sigeze kumubba omuntu atugira okugamba nesijja kale kumunyigira nti omuntu alemererwa ate omuntu abe ne choice yes agala njogere bubi ne kale
n'obutangamba nako nti Rosette munange kiganye bla 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 kale nakulekawo ng'omusiru navaawo nga nswadde nga mpulira nswadde ne maaso g'omukozi we nga ninga nza yesiba kuki ku muntu nimpulira nga nange nkola ki. Initially wali oyagala kwewola okole essomero. Ezo saagala kwewola nali njagala tukole partnership tutwale gundi 50-50 okitegeera naye saagala kwewola naye neebaza Katonda wallahi Katonda ali mu ggulu sinaagendako mu banka kwewola ssente sinema kugenda kuba kwewola ssente kuba saagala bintu bya kwewola ssente nziribye mu bbanga etali lyawala kuba kati zino zoolaba zino zenkugambye zeeyongeddemu ssente empitirivu nnyo kubanga eno ssente eno gundi entambula si ya layisi mu budget eno temwali mwendo guli gye twasima eno eri emmanju okitegeera so budget eno nga bw'ogiraba zeeyongeramu ssente empitirivu nga bw'omanyi naye Mukama nansobozesa nga seewoze nga sisabye nga sikoze ki wallahi ya Mungu ntya Allah. Yes. Ati oyimiridde Rosette ali gumite sitengerera ndi wumite kale kati wano tuli bweru muntu wajja atuukira wano abamu basobola okuba nga bava mu kkubo lyeno abandi bava mu kkubo lyeno so wano wetukola ki geeti yaffe era n'omukuumi abeerako security y'amaanyi nnyo. Waleeteddewo omukuumi? Nahedewo omukuumi kyekisooka mu byene by'okwelinda kintu kikulu nnyo. Then mpozi ne registration ya gundi yaffe nayo gye nadde ndi kugambako kati nayo nali nasooka n'engiteekako neeno ku ki nasooka tulina okuba nga tukolye ebintu mu mateeka nasooka n'engiteekako bla 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 kati nga njagala njikole ki njikoleko nga byonna bikoze eki bimaze okugwa ne Mukama Katonda nakola ki nanyemba byonna ne bikola ki. So oli fully registered? Of course. So tugenda kudduka kweka kati wuyo bazze mugaleewo ate mwekweke nedda ebyo si byagala mu bulamu bwange njagala nnyo okukola ekintu nga ndi bwe nti. Kale kakati katusobe tumala okulaba ku ssomero nga erifaanana ebbaasa tebaako gyoleseeyo nga togibikkudde ebbaasa ze na nnyingi omanyi abasomesa muli bazibu. Mwezi ly'endala naye njaze kunyonyolako omulundi ogwazo kubazo zikubanga mulimu araba ne zirogo bbuuku endala kati kana akamotoka kagenda baka ssomero nga siggwe mwotambulira? Si mwentambulira kagenda kubeera kalala kubanga omukulu Roger yali bambya ntikidde emmotoka ekuva wa kati yali kubanga namugamba kyonna nga kyensobola okukolera mu byonna kuba namugamba neetagamuko entambula abaana bano basobole okuderivalinga ebintu okitegeera nangamba kigenda okukola kyakukola ki kyakutikira mmotoka ezimu ku ze tukola ki ze tulina nantikira Nissan Kicks mmotoka nnungi nnyo erabika bulungi nnyo naye ne babiwanvu yamu eyo nga omanyi ebintu bya wano ne babiwanvu enda kati bakyagirina bakyagikutte sente ze baagala zisenga neyakola ki waliwo kiremesa mungi nnyo ate mu kusooka omuntu yatugamba yatulaga procedures n'atulyanga bwe tulina okikola n'atukwasizaako nga ulaga nti no byangu nesente tugeteekamu nki kubanga eri bakugamba nti singa emmotoka obeera ogivugidde mu mannya go n'ogivuga nemalako omwaka tugenda kusasula ki we baatugamba ne tugetuuka eno ebintu nga biralamu sente ze baagala mpitirivu ate kino ate kiri kati neŋŋamba ze sijja kukola ki kulinda ne muganga ogira okyabikolakola bewo nakisobozesa bwe nabangezze then zijengere okuba nga nkola ki nga ntambulira obanga tenaba kujja then nga ngira ntambulira mukembadde esigala nkola ki ntambuliramuko wadde kali awo. Kale awo si wabi kati nga bakulaba wali eri tutandikire wano wennyini eno y'entambula yaffe egenda kuba nga etuyambako okuderivaringa ebintu byaffe oba products zaffe za Nyondo Gleam mu Uganda mwonna tewali utagenda kukola ki kubanga y'amaanyi ngumu nga bw'okira kimanyi oba ogimanyi then ne tubeerako ne zino bodaboda zizaawo ziri 3 ezigenda okutuyambako bano tugenda mu town wabeerayo nnyo jaamu kati omuntu agala ebintu bye mu bwangu boda ekola ki eyanguwako n'ebeera nga yeekola ki ne buno obutonotono nga si bingi kuba tetusobola kubeera bingi ne mubiteeka ku boda tulina biteeka mu ki mu mmotoka wadde kumpi naye ebitonotono nga bigenda kupita bigenda wala nnyo boda zizaawo ziba zikola ki ezituyambako so twatekawo ebipande bineeno ekyoluganda ekyoluzungu n'ekyoluganda nti wane eno Nyondo Skilling School products zezino wamaga tuzimentioninga liquid soap, shampoo, shower gel, jiki, bar soap, petroleum jelly, dishwash, hair conditioner ne murato soap then nebya bitamentioningawo biyo biri bulungi nnyo then tuberako Nyondo Skilling School okulaga nti tukola ki contacts zo wezili awo wansi then tujano mu mulimi oluganda Nyondo Green Products nitongera kwa Skilling School tubalaga tulina products zonna nene okusomesa tukola ki tusomesa kati ebigambo bingi nnyo
abantu bajja kuyitawo mpola mpola kimanyi wa kamera beragako era tubalaga biki byetukola ki bino ate bino biralamuuko tulinamu ebyo mu kisenge twangera wanene okubikola kyo kubinyonyolako ng'ogyeko bino ebyagundi bino ebya home news salooni nitubeerako ne bino eno ti bya mu kisenge by'abakyala okitegeera bino simamufunza muwoomi abana tubikola ki tubikola bulungi nnyo era ne tujja bulungi nnyo eno egeeti yaffe nejja munda. So tuyingidde mu Nyondo Scaling School wano tuba tumaze osala gate siwe kiri bwekiri mu kusala gate otuukira ku bintu kati ebyo obituukirako okwanguyizaako omuntu yenna abeera ayingidde okulaba ebintu byetukola ki omanyi bagamba amaaso g'omuganda gali mu ngalo kati watuukizaako awe amaaso amanyiza ddala nti ebintu bikola ki mwebiri obeera eri n'obimulaga n'omugamba ku kipande nti kwe biri n'abisoma ayinza obutakkiriza mpaka ng'ayingidde munda n'abituukisaako amaaso naye neyeerabirako n'agamba yes babikola weebiri. Kata wetweyongerayo biri biki ndaba pipa ndaba biki pipa zonna zituyamba mu production nga bw'oziraba ekyo kyolaba ekiri awo wansi mwe muli chemicals zaffe zetukozesa. The other one is a machine eri waggulu eno gyolaba wano eno ya sabuni. Ku luno olunaku olw'omuwendo nadde nyina okuyita musajja wa Katonda mukwano gwange nnyo nadde nyina okumuyita okusobola okulaba nti munanga tusabirako omanyi teri kigenda mu maaso nekitambula bulungi ewatali Katonda. Fasa tusanisa kulaba era mbadde nsaba obuuze ku balabi baffe abatulaba abali ku Caviton Music n'okutusabira tuyingire ofiisi yaffe nga Katonda ali naffe. Abooluganda mukama waffe yeebazibwe. Erinnya n'eddoboozi nze Musumba Muwanguzi Peter. Nsinziira ku mutala gw'e Masaka owetera Katonga bayitawo kyalo bakiyita Ggolo. Omusumba wange ye Pastor Jeff Kiyenji. Nasooka okusisinkana omukyalo ono ku social media kwe twakwataganira n'abeera mukwano gwange ate nnyo nga ndaba alina abantu bayamba bazaayamba naye nempulira nga kinkutteko nnyo okusobola okukwatagana naye kubanga Bayibuli etugamba okubeera obumu n'okwagalana. Kati omukyalo ono namufuula mukwano gwange ate ne tukwatagana mu mwoyo ne mu mubiri n'abeera mukwano gwange nendaba projekiti z'akola naye yansuubiza n'aŋŋamba nti Musumba njagala ojje nga nzigulawo essomero lyange nkiyita oba okubeera omugenyi omukulu mu Yesu naye nga Yesu yakulembera okubeera omugenyi omukulu. Naye bwe yaŋŋambye eggulo yakinsuddeko obusuuzi nabadde nyina puroguramu zange naye n'akinsuulako era bwe nasanzeeko ka message ke ku WhatsApp nempula nga kinkutteko. Omanyi Zabbuli 12 eyogera ku lulimi olulimba namusuubiza nti nja kukola ki kati bwe najjukidde ekyawandiikibwa kiri neŋŋamba nedda nina okukola ki nina okubeerawo okutuukiriza kiri. Omanyi Katonda alina ensonga lwaki atugatta n'abantu be tuba tetasuubira kubanga Bayibuli egamba nti ndireeta abo be mutasuubira. Kati bwe yangattako ono Sister Rosette waliwo struggle gye yali ayitamu programu mpanvu naye mu bufunze Mukama n'amungattako nampita nzije tusobole okuggulawo ekifo kino nga tukulembeza Katonda. Omanyi Bayibuli etugamba okwagalana ekintu kyonna buli kyokiteeka mu maaso ga Katonda weewaawo nti eri mu nsi waliwo ennono ez'ebyobuwangwa naye ate waliwo Katonda kubanga n'omusawo akugamba nti genda Katonda akole ki which means nti Katonda byonna yakola ki yakulembera. Kati era mwebaza okubeera nti nno ne gurupu ye gyensanze on tiimu nnene era abagirabe bagikoze eki era Madamu Rosette nkwebaza omulimu gw'okoze guno si kyangu. Abaana abawalo basiŋŋaana emyaka gino nga bali mabaala bali maloogi bali byabwe ne ttiimu gyensiŋŋaanye wano n'emyaka gyensanze wano nze ono omwana muzaala bifo nti abali wano abasinga baana bato bavubuka balo basanga mu ghetto mu njaga naye omulimu gwe baliko olaba nti nno era nze nyina ekifaananyi kyenfunye
era nga nkubiriza abaana abawala abali eyo n'abalenzi nti beerako n'ekirooto, so which means nti ono kyekyali ekirooto kye ne ttiimu ye. Abaana bangi kati ye bagenda okukwata ku mikono. Bwe tugenda mu byawandiikibwa, waliwo ekyawandiikibwa kiri mu ngero 6:7 agamba nti kyosiga kyokungula. Kati omwana ono kye yasiga sijja muyita mwana naye kunza aba muki kyasiga kyagenda okukola ki? Bw'osiga ssere okungula ki? Kati yasize ensigo egenda okumeruka. Era nkubiriza buli ali eyo jangu ku nnyondo ofune buli kyokola ki? Mutuukirire ennamba ze kweziri. Era tugenda okusaba essaala mu kifo kino nga Katonda yakulembera byonna. Nkimanyi Katonda agenda kugaziya kino ekibadde ekitono kubanga atugamba nti muliri eri amawanga. Tukkiriza nti nnyondo egenda kulya amawanga. Agenda kubeera naggwano eri amawanga gonna. Tubirabyeko kubanga tubirabyeko ng'abikola. Era kyensinga okukubiriza abavubuka, abaana ab'obuwala, abalenzi, lwakuba nti abamu tebaliwo wano bandibadde babalabago, nti kibeeko ekyokuyiga. Kati ono bazadde be balina ensigo gye baasiga. Essaawa eno keekadde bakole ki? Bakungule. Kati Rosette kyasiga kyagenda okukola ki? Ne agenda kuleka omusingi n'abalibeerawo n'abaliddawo abeere ebinajjukirwangako. Nze mbadde sikiwulirangako muno mu Uganda nti oba nnyondo. Nakisanga ku YouTube nenzira nga mufolowinga nnyo neepulira nga kinkutteko. Era olunaku lwe namuweereza essaala yansindikira message nanga musumba weebale nnyo weebalire ddala, nange ne mwebaza omulimu gwakola ki? Abantu bangi bayambye. Omulaba nga abeera mu ntalo, abeera mu struggle ono naggwano. Era nnyabo wikiririzeemu. Ayina story gye yakola. Waliwo omukyalo omu yankwatako nensobola okwogera naye nampa n'ennamba y'oyo nenjogerako naye naye ng'ali mu bulumi. So nti Rosette ayina ebintu byakola. Nze era nali mmanyi namutunuuliranga ne ŋŋamba nti kano akawala. Era bulijjo neegomba omulabako maaso ku maaso. Lwakuba nti tampadde kahaaga bwe ntuuse wano. It's not too late. Mukama yeebazibwe. So nti waliwo ekituwa ekyokuyiga. Kyakuyiga ki kye tufuna mu kino? Nti ekintu kyonna buli lw'obeera n'okukkiriza. Yesu yatambulanga n'abayigirizwa be n'abateeka mu kikemo. Neefuula eyeebase omuyaga ne gusiikuuka. Bamukulu Peetero, kuba Yesu bwe yali agenda okubuulira enjiri yasooka kusisinkana Peetero. Naye mukulu Peetero ba Yokaana bonna abaali mu lyato ne bamugamba, Mukama waffe omuyaga gusiikuusi, jangu otutaase tukola ki? Tufa tuggwaawo. Naye Yesu yali akitegedde ng'ayagala kulaba abantu balina okukkiriza. Naye batuuka ne bamugamba, yagolola omukono ennyanja n'emala okuteeka n'akyuka n'abatume n'abagamba, Mukama waffe tusonyiwe otusaasire kuba tetulina kukkiriza. Yababuuza n'abagamba, ndikoma ddi okubeera n'abantu abatalina kukkiriza nga mmwe? Kikyengezaako kugamba nti Rosette yafuna okukkiriza, which means nti kino kyekyali ekirooto ki. Era Rosette nzikiriza mu Katonda gwe nsinza, kino ekirooto kyo kigenda okuva mu birooto, kubanga byasooka kuba biro ne kibeera ekirooto, kyasooka kuba kirooto ne kibeera ebiro. Kati kigenda okuva mu biro bifuuke ebibala. Mukama yeebazibwe. Kati tugenda okusaba essaala wano n'okukkiriza ku lw'ekifo kino ekya Rosette. Si kya Rosette wabula kya Uganda. Era munansonyiwa ne kano nkayisaawo, nsaba abakulembeze mwenna abali eyo nga musobodde okulaba ekintu kino ono omwana kyakoze. Gwe ng'oli muzira kisa. Rosette nze kankikwogerere, ng'oli muzira kisa, kubanga ba MP gye bali, ba minisita gye bali bamaama nabbanja nga basobola okulaba ekintu kino.
kubanga guno omusingi muto gwa nkya kati omwana ono nze nsaba nti baveeyo bamukwasizeeko azimbe ekifo ekisinga wano azimbe essomero eddene kuba kati kino nze era namugambye nti nja kufunira abaana ekyo kyonna kimusuubizza katusabe Katonda abeereko kyasimba. Katonda omulungi tukwebaza olw'ekifo kino ekirungi ky'otuleeseemu kibadde kisaakyo nga bwe yogera mu kigambo kyo nti muli basabira baliwonyezebwa muli basaako ebikondo baliwonyezebwa. Nsabira Rosette ono ne ttiimu ye Mukama nkusaba obateekeko feva obafuule bannaggwano kubanga nkulabyeko ng'okola eby'amaanyi ng'okola ebikulu. Wayogera mu kigambo kyo nti tulirya amawanga. Mukama nzikiriza nti Rosette agenda kulya amawanga anaabeera naggwana eri nsi yonna. Buli ekibadde kirowooza okutaayiza emirimu gy'okutaayiza bizinensi ze kyonna tukiziyiza. Tuteekawo olukomero olw'amaanyi anaalagira ensozi zinaaseetuka anaalagira emiti ne gisiguka anaatambulira ku museetwe. Tukoola Abasamali abava ebule n'ebweya bajje okumwegattako. Tukwegayiridde ayinza byonna leka abeere ekitangaala abeere munyenye y'enkya ekizikiza kyonna ekibadde kimwetoolodde leka kite awabadde ekizikiza wabeerewo ekitangaala ng'ayogera mu kigambo kyo nti tunaabeera bannaggwano tunaabeera musana gwa nsi leka onaabeera omusana gw'ensi abeere ekitangaala. Gwe yamufudde kyali nkusaba omuyimusa omugye waali omuteeke ewalala omukwase ku byayaayaanira ayina byayaayaanira omukwase ku byatakwatangako anaatambula eri amawanga gonna ne guruupu ye yonna Mukama kitange likabalemu okuseeseetuka. Ayina abalabe bangi naye leka ababadde abalabe bafuuke emikwano gye era bamunoonye ne mu kukkiriza ekisa kyo kirabisibwe. Tukwegayiridde ayinza byonna anaayogerenga ekigambo ne bawulira kubanga watugamba nti tetulikozesebwa wabula tulikozesa bukozesa. Leka Rosette akozese bukozesa anaayimiriranga n'alagira naye ng'omukono gwo gwe gumukulembedde era nga mubika musaayi gwo ne guruupu ye n'ekifo kino ne bizinensi ye. Taata tukusaba ogikulaakulanye omufuule naggwana eri amawanga. Leeta abasajja ab'amaanyi n'abakazi ab'amaanyi bajje bamuwagire tukoola bakasitoma okuva ebule n'ebweya. Ewalala yonna tebaagende nga banaakuŋŋaaniranga wano nga bayaayaana buyaayaani bye bakolanga bye batwala. Erinnya lyo linaagulumizibwa amasimu gave sayidi ne sayidi gave ebweru n'ebulaaya mu linnya ly'Omwana wa Katonda omulamu. Tusabye ekisa kyo buli ali wano leka afulumenga mu mukisa addirenga mu mukisa afulumirenga mu mukisa ayingirire mu mukisa atambulirenga mu mukisa addirenga mu mukisa atambulire ku museetwe taatambulire ku nsozi ebadde bimusoomooza awabadde abalabe Mukama teekawo ekkubo wabadde atya okuyita leka abeere naggwano erinnya lyo linaagulumizibwa. Musabidde omukisa ogwa jjajjaffe Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo leka wabeerewo ekisa magenda ge yimusa amagenda ge byonna ebadde bikutta amagenda ge bikutte bizinensi ze byonna mu linnya erya Yesu bife era bikomeeyo mu linnya ly'Omwana wa Katonda omulamu. Tusabye feva eri omwana ono nsabye feva eri bizinensi eno ne bannamawulire bonna mbasabidde omukisa erinnya lyo lyabisibwe. Mukama tusaba omukisa oguva ku ddyo ne ku kkono oguva amagenda n'amadda gunaamwetooloolanga mu linnya lyo tusabye ne twebaza. Amina. Omukama Katonda abawo omukisa. Amina. Kati wetu wetuyingidde office mu butongole oba wetu essala weguddewo. Sowato Musumba ne Rosette bayingidde office y'essomero mu butongole. Office wetu wefaananye Musumba. Simanyi office ogirabye otya Musumba? Office eno nungi nyonze bulijjo ngiraba bulijjo nnengera nga ndaba oguzimba ogunene. Omanyi Bayibuli egamba nti ndiddira akatono olw'okukkiriza kwammwe ndikazimbulukusa n'ekifuula ekinene. Nze mbadde nga nkirengera nga kinene naye ate mu maaso ga Katonda kinene kubanga tonyoomanga ekyo kyakuwadde kubanga tugamba nti temulinyooma ekyo kye mbawadde. Era Rosette tukkiriza nti Katonda agenda kufuula naggwano wafunda naye mu maaso ga Katonda wanene era Katonda eyakuwa kino agenda kwongera ekirala. Yimusa okukkiriza bano bakwate bulungi kati oli mukumi era oli muzadde si weewaawo saawa eno Rosette muki muzadde eri baana banne kati onaafuuse maama mu banne. Musumba buli kimu yakijjeewo dda yatukuzza office
era Mukama Katonda tukuze ekifo kino Rosette nga bw'atudde awo. Mukama Taata Katonda ayinza byonna kitange noono yeetaaga essaala ye kubanga assistant we ne Mukama tukusaba bafuule bannaggwano waliwo badde basoomoze badde bakwate badde basibye ne tukwegayidde ebisibye bite Rosette ayina entalo zalwana nnyingi ez'omubiri ne tukusaba ayinza byonna kitange wegera mu kigambo kye tetulwana ntolo za mubiri tulirwana za mwoyo dika Rosette alwanenga za mwoyo abalanga balwana za mubiri. Wano obatuukira bakirantsi baffe ne bajja ne batunyumizamuuko oba ne batulaga skins zaabwe nga bwe ziri abamu babanga bazikoogeramuuko naffe nga bana bye bayitamu so wantitwaniriza bakirantsi bokka babaze okutuwagira wabula na buli yenna ayina ekimuluma azze okwebuuza azze okufuna ku buyambi bonna tubaaniriza bulungi nnyo nga tetusosodde mu mawanga mu madiini na mu buli kimu kyonna. Kale mu kifo kino biki ebirala ebiriwo nga tumaliriza tweyongerayo ruumu eziddako zirimu biki kati bino ebiri muneeno ffe tuzikola Nyondo Green Products nga zikwatagana ku byansusu baami bakyala baana kala zonna endwadde zonna byonna tubikola tubiproducingira wala eri woolengedde ntumala ntujja ntubisabika bulungi ntubiteeka muneeno kati wano ewaddako tuteekamu bino ebyo tuba tumaze okuproducinga gamba nga shampoo liquid soap shower gel n'ebirala bingi bonna tutuuseeyo ogenda kubanga obiraba mweno ruumu eddako kati ate eri eddako n'ebibeera bisulo eby'abaana ab'obuwala eri ewaddako n'ebibeera bisulo eby'abaana ab'obulenzi eri nekiba nga ke kafo kaffe aka emergency sides zeeri gye tugenda tuba nga tukola ki kimu gye kiggwera. Kale embeera wetu weefaananye bannyabo ne bassebo kyembadde nsaba Rosette ebizigo bino abantu abamu bayinza okwetaaga okumanya ebbeeyi yaabyo okubisuubuza bbeeyi ya ssente mmeka ndabawo obusiiga enjala bannaaye basiiga n'enjala bwe kiri basiiga enjala akazigo anti mumulaabwanyirira ayakabwasa alinga nze bulijjo mulengera ku TV musumba yagaliza Rosette Rosette bannaaye ebizigo weebiri wano bannaaye nze sibiraba leeta nkwateko ku kizigo leeta ku kizigo nkwateko kino kizigo oba tube aha bannaaye abaami gye muli mwenna bannaaye era kineeno kya mwami nga muddugavu kati nga gwe musumba ekyo era ku lwa Katonda n'ensi yaffe musumba ngenda kukoleyo package ogenda okuva wano nayo nga ntandikira ku ekyo musumba bamuwadde ekizigo bannaaye tukupakingire sabuni w'abasajja nga muddugavu kataketake oli kataketake nekino ekizigo ne oil nga naye w'abaami bannaaye munsanyukireko bankube n'akalulu kyonkoze sikira ogenda kunzisa egundi kaakati bannaaye abafamire yange mbakubira omulanga bw'otuuka ekitemu gwe kasita obuuza ku stage ye Kacungwa bakutuusa bulungi bo bakunona direct transport waabwe ekizigo kya mmeka naye 10,000 ne oil naye kiwangaala kubanga ekirungo kye tuteekamu tekikwetaagiza kubanga weemetta wenna okwatamu katono so okyesiigira eddala ebbanga n'akasente n'osevinga kati kineeno osobola okutwalira emyezi gyonga 5 ng'okyakiriko okyakyesiiga kubanga weesiiga katono n'okusingawo kubanga nze oluusi neesiga oluusi nenjo saamu bwetu kati maze wiiki nga nabamanyi endagala yange yennaaba ninayo abaana Kyakuwa Twese Nannyondo Nalugo senga w'abaana Gogo bannaaye ekizigo kiikino wano Nnyondo abaana bange abo baagala nnyo okweyigiriza era bo kimanyi nja bakutuusaako kuba nina namba z'essimu bannange mbadde nsaba nti kino kituwe ekyokuyiga eri abaana abawala mukopere ku muwala munnammwe ono kubanga myaka mito naye ayina ebintu byakola nkulaba nti by'abantu bakulu era Rosette nze nnyongera kwebaza
omulimu gwokola tozikiza bwabanga waliwo abadde bakunafuya buli kimu kikwase Katonda tokkiriza kunafuya omanyi abatunafuya babeerawo ayi byakoze ebyo bicho bwe kitegedde ne tokkiriza kimu kisoboka tewali kitasoboka Mukama abampeera omukisa bino nga wobiraba kubeddala wali wagutulina jiki eno shapo bina sijja kubyogera kupaka twamaze dobi mentioninga olwokukola ki olwokusavinga akadde naye nga bye bino sobola okugenda bibalagako byonna nga we biri ne babiraba so ne bakakaseda nti ebintu tuba nabyo era tubikolera ddala bulungi nnyo so bajje bakole ki batuwagire akatabo kano kakwatako nakupya bwa Katonda njagala okawenga obudde ng'okasoma buli ky'onaasoma olina ky'ogenda okujjamu nkakusezeemu Mukama akkole bulungi mbaagala nnyo